Bannange nza tuse ku kino asina wadde suubi n'obulamu bwange busanyaladde naye mukama woli basali guntujja nnyo kamala nga ne suubi limpeddemu mukama nga n'amagulu gange gakenderedde. Kuzina watwalako eriwa waliwo eno waliwo ne abantu batandise okukolera Ani mwebale nnyo ab'emikwano mwebale okugenera mwebale bambi mwebale nnyo emikwano waliwo eno waliwo n'eno Sirimyeko eno nze bannange sirimyeko ab'emikwano n'eŋŋanda nsirimyeko eno bannange kati eno poloti eno eva wali eri fuuti 10 egenda eno emabega wali eva wali ku kkubo nejja eno fuuti 10 10 5 ku 10 Katonda wa osa Katonda wa ekoma wano eri fuuti 5 ku 10 annange taata webale nnyo mukwano webalire ddala webale nnyo munnange onzigyebwe. Amanya gange nze Sally Dawes owa Sally Property Consultant e Kayabwe. Omukyalo ono namulaba ku social media ng'alaajana n'omukulu oli ng'amusika mu mmotoka n'empulira nga nennyamidde nnyo mu bulamu bwange kuba nze nkuze maama wange yankuzizza so nakiraba nga kinkwatako ng'omuntu ndaba embeera gye yalimu nensobola kukafa akatono ke tulinawo ngaffe aba Sally Property Consultant nensalawo omukyalo ono nga bwe nzize nkola ku balala bonna naye tuuse obusobozi bwange bwali nsazeewo ku zino poloti zennyina nasigazaako 2 nestate yali mu poloti 52 ngitunze eweddewo kubadde kusigaddeko 2 so kwezi 2 agenda lusiimako emu tumuzimbireko n'enju ya bisenge 3 asobole osuzaamu abaana be noono kanyama waffe Anya gange nze Nakanali Miliati ntuuse mu Sally Properties. Omwami ono yampadde ekibanja kuba sijja gamba poloti nze ndaba kibanja kinene fuuti 10 5 ku 10 naye tuwire essanyu lingi nnyo kubanga anzigye ebweru. Natuuka ekiseera nagenda nali ngenze ku makya okusuubula Kaleerwe omwana wange nankubira essimu w'obulenzi naŋŋamba maama yanguwa yangu nemugamba ate kiki naŋŋamba amasannyalaze eno gye tuli bagatimbula kunze ate bakyabatimbula amasannyalaze gaffe dakiika zaalinga 10 naŋŋamba maama n'ennyumba atandise oziyiwa ngendo tuuka nga neewange wennyini sisobola kumanyaawo nga guleeda esenze nga guleeda buli kimu ekisenze nenkaaba omutima gwange ogumu ne guŋŋamba kati gwe atayina maama atayina taata talina baŋŋanda ogenda kuzzaako ki. Omutima gwange ne guŋŋamba kwata omwana w'obulenzi oyo ogende mu mmotoka n'ekisa kya Mukama Katonda Katonda sijjaga nti omwana yanjyo Katonda kuba Katonda yawa omwana amaanyi asobola okusika mu mmotoka alina ekyaye
buli muntu yenna ali gyali ng'alina kyalina asobola oyamba abantu nga bano nze gwe guno ogusoosa oyambira omuntu yenna mu kamera lwakuba nti mweyajjira n'ebino ebintu mbikoze nnyo nyambye abantu abasukka mu 10 kusinziira mu busobozi bwange obutono nnyo bwendimu nga tewaliwo so ono omukyala singa teyajjidde mu kamera era yadde singa kyagudde ku muntu nti wawaka nandimuyambye nga nammwe temutegedde so buli muntu yenna ali osobola oyamba omuntu yenna ali mu mbeera wadde nga tewaliwo mu bwetaavu omukyalo ono embeera gy'alimu talina wasuza abaana ali wadde waakiri afe so bwe tufiirwa omuntu ng'ono kiba kikyamu ng'ate waliwo abasobola omukyangu so nze siina nnyo ssente naye mu busobozi bwange obutono bwe nnyinawo kyekyo kyensobola amagezi gendeeza okuwaawo nga nze twandibaddewo enteekateeka y'okusobola okubakwata mu mbeera esobola kuba oluusi kati abamu bamanyi nti wano nnema ne waliwo abatamanyi nti ffe kati abasuubuzi ffe abasuubula poloti osobola okutuuka ewantu nogamba wano wensuubula mazzi oba nnema naate olwo gwojja okuguzaawo ye oluusi abatamanyi nti womuguza waki omuguza nnema so nze nandibadde ensuubira abali mu gavumenti tuyambako obuguzi ne butasooka kuyimirirawo nti omuntu atasooka kugula kumala kuzimba tulyoke tumenye nze kyenandibadde nsaba nti wandibadde wabeerawo embeera ekugira omuntu yenna atunda ettaka okubanga taguza bantu nga bano kifo kitakkirizibwa tutundibwamu ziyandibadde ekiteeso kya enteekateeka eyandibaddewo nti omuntu gavumenti yenandibadde ngisaba nga nze nti singa omuntu aba agenda okujjawo okumenya abantu ngaabo yandibaddeko we bandibadde bakola ki bagenda nosanga ebisinga obungi enteekateeka y'okugenda oba okumenya oba okukola nze sigimanyi so sinza kigwako nnyo magezi gasingako awo wabula nze amagezi ngaaganga nti nze kyenandibadde nsuubira ekyo wabula nga nze nsobola okuyamba omuntu mu mbeera yonna kabeere nga tamenyeddwa kabeere nga tebamenye ennyumba ye ng'ono we baagimenya kiri nti kasamba n'akatono ke nsobola omumugattako nsobola okwerekereza naye jasiti nga embeera emufundirizza talina wasuza abaana be nensalawo nga nze nti nze nsobola okufuna obusobozi obumuwayo ennyumba akabeere ya lumu 2 n'asuzaamu abaana so nze mulanga gwenkoowola ng'ababukedde tv mbasaba buli muntu ali gy'ali ng'olina obusobozi obusobola oyamba abantu abafaanagana nga bano bangi nnyo mu Uganda ono jasiti yalabikidde na ku mawulire tusobola omuyamba ffe n'omulaba waliwo abatalabikirako ddala naye ng'omuntu neyibawe mugagga nnyo ng'ate aliraanye ali obubi ennyo naye ng'akeera ku makya n'amuyitako n'enkya n'amuyitako kyokka n'ekyennaku omwana akula ng'ono ate n'awasa omwana w'oli omugagga bwe yayitangako kubanga obudde aba abuyina bba obumulaba kati n'afuuka mukoddomi we naye ng'ate teyasobolanga muyamba kyamagezi kikyempa buli muntu yenna ali gy'ali ng'olina obuyambi bwonna yamba omuntu atayina mu mbeera gy'osobola omuyambiramu oba kyakulya oba mwana kusoma oba kumufunira wakusula buli muntu yenna alina gy'ali yonna yamba omuntu mu mbeera gy'omuyambidde mukobe tomuyambidde mu kamera muyambi nze kuba abayambi bangi naye nga sibayambidde mu kamera de poloti 5 ku 10 ngenda bazimbiramu ennyumba ya bisenge 3 so poloti eno nene tegenda mu nnyumba ya bisenge 3 wabula nti kyenso obusobozi bwange awe buli so wabeerayo omuntu omulala yenna asobola okugamba mwami Salo badde ogenda zimba ennyumba ya bisenge 3 nange neyongeddeko omukyalo oyo tumuzimbire ennyumba ya bisenge 5 oba onfuna tusobola n'omutirawo nti kuba wano ewantu wali wagenda beerawo abantu bangi nnyo tusobola omuteekawo awusire nti ng'owamwajjawo ssente ng'owamu yeebakawo kuba poloti ngazi nnyo so bwe kyembadde nsabanga so ettaka lino lya kibanja naye nga nnyini ttaka ali aweyanja abatuuze okwebali era ekyakimanyi era ne banaaba beetaagisa kyapa kisobola okufunika kuba kirina so ttaka lya kibanja ngenda mumuzimbirako ennyumba chairman waali agenda mukolera agulimenti we wano tuli kaya Buganda so manji wa Equator wekolera booti ka Buganda we tuli chairman waawe Albert Kakomo agenda mukolera agulimenti ye era akimu tutugenda kukola agreement nti muwadde tugenda kukola agreement ya buguzi wadde tampadde ssente
Simba Salipa Properties. Nnyo nno eyanzeege Mukama akumpangalize Mukama akuwa obuwangazi bweru ate bannange nina ewange wano wonna wange lengera ekibanja kyange kyonna kyange Amina Mungu nga mugagga nina la Amina Mungu nga mugagga nina la Amina Mungu nga mugagga